abantu b'omu Kibwa, Kazinga, mu Kyeddalu, abantu bannange mwebale kunjagala mwampadde obuwagizi. Nanze kansala akiikirira nabwe North 112 ku Nansana Municipality. Nze ensonga yange nemulugunya kakiiko kw'ebyokulonda. Nawangula akalulu nentuuka ku district ne balangirira omuntu abadde afuna 02 ow'omuti. Njagala obbategeeza mutuleetedde okwekyawa. Muleetedde abantu bafe abateekamu obwesigwa ennyiike ku mutima. Simanyi nsonga lwaki mukola ekintu bwe kiti. Temulowooza nti kino mukikoze tugenda sirika. Nze nganze njagala buwanguzi bwange. Ngomutabumpa sigenda kuzikiza. Abantu ba party yange aba Democratic Front mwambereddewo nnyo ddala kubanga badde bagatujjako wini yaffe bagitwale. Ate nga abantu omukitundu kyange bampadde akalulu. Naye munange era nga bibeera nti wala badde bagala okukola ki okutubuzaabuza naye Omukama mulungi. Buno obubbi bwankukunyala. Banange njagala obbategeeza era njagala okutegeeza nti baakulangirira mu bukyamu. Wanyana olina okuvaayo oyagala tuyagala. Asebo ne bannyabo akati naye buli omwali nanyo omuti gwonna gw'olinaanye essaawa zino gwesigame guleme kugwa tofaayo muti gw'osinaanye naye gukwateko osabire essaali jjavvamu ogwo gw'okutteko gutuuke ku gwa Wanyana anywerereyo gy'akola ki gyali naye nga embeera bwete bwekola ki bweri kale kaakati mabega kaawo